Nenga kusasira bamuwa tena kyatoma. Tena kyagamba ggwanga ye already bamuwa. Fina masanyaze ne bamuwa. Ronald Mayinja. Nedda tewali abantu bonna abali mu campaign tetunnasasulwa. Goge mazima. Mu kugenda mu campaign buli omu yakola contract. Tetwagukolanga omulimu oguli political wabula twagukolanga business. Era buli omu n'aweebwa contract. Kusinziira buli omu yali wakati we n'agikoze eki n'agimuwadde. Mu contract ze twakola kwali nti tujja kuwa facilitation mu kiseera kya campaign. Facilitation ekuyambako ku ntambula, okwebaka, okulya n'amafuta. N'amafuta ye yali facilitation. Then sente endala ezisigadde ez'okolera zijja kuweebwa nga campaign ziziwedde. Era ezo abantu bagamba bafuna ku sente bafuna facilitation naye tebaafuna salary. Tebannaweebwa musaala gwabwe ogwakola ki ogwakola. Essubi lyaliwo bwe twabuuzaako ne batugamba bajja kituwa mu first quarter. First quarter omwaka bagwawulamu emirundi ena. Buli luvannyuma emyezi 3 egisooke ba first quarter. Emyezi 3 egiddako second quarter. Emyezi 3 egiddako third quarter. Emyezi 3 egisemba fourth quarter. Ofuna bulungi. Kati batugamba basobola otufuwa mu first quarter oba second quarter. Fina kye tukyalinda. N'olwekyo kino kye bamugamba nti abalala baasasulwa yali facilitation. Ffena embeera y'emu naye ndowooza oba either teyafuna kunnyonnyolwa kulungi oba yannyonnyolwa n'atannyonnyoka. Olina akantu k'otukolera ku lusooka omwaka watuvaamu. Saabavaamu nga bwe nkugambye nti expenses nnyingi okulanga ekivvulu. Olumu nakalanga nga n'osasula amaradio, n'osasula ama-TV, n'osasula abayimbi, n'osasula security biki, sente ne zitavaayo. Kati buli mwaka n'oba nti oli mu mabanja. Kati twali tukyateesaako ne gavumenti etusalireko ebimu ebintu nga city council tuleke. So ebintu ebyo byajja bitta ebivvulu. N'olwekyo singa gavumenti naye neetuyamba mu nsonga ezo. Ojja kulanga ebivvulu bizzeewo nti nakikolanga olumu n'ovaamu nga tofunye na ssente. Otherwise nali nkyagala okukikola kubanga ate kiwa abantu emirimu, kiyambako ne ku bayimbi abato okujja, nange kinyamba okuba nti opafominga ate ne kiyamba n'abawuliriza baffe okujja okusanyukako n'abayimbi baabwe. Kyendabye mu byonna eringa family. Kubanga Hindu oŋŋambye amuyinamu omwana kitegeeza oyo mukyala we. Ne Pulima mumanyi nalyangayo ku lusani emmere. Munyonyi awo nga ndyawo emmere naye mumanyi naye mukyala we. Kitegeeza eyo family kati. Era y'ensonga lwaki Pulima yavaayo ayambe ku taata w'abaana ku show era n'akikola. Nze kye naali basabye babijje mu mawulire. Babitwalire ku family level. Ku family kubanga ndaba nti ono George Stede bali bombi abayinamu ki abantu. Kitegeeza bakyala be kati akivuge ng'omusajja nga tebiri mu mawulire akikakkanyiza bweru wa media because it looks like a family issue now.